Eddie Kenzo ne Bebe Cool bavuddeyo nabo ne batangaza ekyokugoba abayimbi eggulu obutaddamu kufuna ssente akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ye Bebe Cool musanyufu bya nsusso ate ye Eddie Kenzo agamba nti singa abayimbi banaamutuukirira bulungi bajja kufunanga ssente ezo ate z'ensonga za Chagga munnange oluvannyuma lw'okugobwa ewa Weasel naye avuddeyo ne yennyonnyolako nti akatambi ke mwalabye ebyo ebintu bunnange tebyabadde ebyewabula ye Weasel ayina bintu bye byayisaawo era nga ne Pallaso mwolina mu maaso awo ng'ate olutalo alusitudde buto ye ne Alien Skin mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru obanga bizinesi zo tezitambula bulungi obanga gogobye ku by'okugenda bweru mikwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko ennamba y'essimu ate weerya waakusomera edduwa munange nkutandise ne Bebe Cool munene big size ono nno ng'essanja erimuliko wamma lyamukiwagonja oluvannyuma lwa General Salim Musale okugoba abayimbi eggulu obutaddamu kubawa ssente agamba nti munnange omukulu asaba ekintu kyeyogedde akinywereze eddala abayimbi nabo batandike okukola baleme okutunuuliranga kimu eky'okubawa Sale abayimbi baveeyo era abo bakinoomu be batuvumikidde be batuleetera abantu okutuvuma mbu tuli basabirizi ffe tuli basabirizi tuli bakozi naye nga General Sale naye mukubiriza funa obudde era kinogenda tiddemu kigambe generaali weekwatira akasimu oneeyitire ng'omuntu alina experience mu industry tugende tudiscussing engeri ekirungi nti yatusindika n'atuwa ideas kuba twagendayo emyezi egyo nga tumugamba Jeno twagala kukyusa industry naye ng'akimanyi nti no twete tusobola gikyusa nga tetuli mu bifo era olwakomawo okuva eggulu ne twapply nga tuyingire mu UNCC ne twapply nga tuyingire mu UPRS ku boodi amateeka gye bakola ki gye bagakolera ndi musanyufu ndanne n'omwebaza kati ndi ku UNCC boodi. Bwato ye omwami Bebe Cool bwavuddeyo okwogera ku nsonga za General Salim Musale agamba yes abayimbi babagobe kibadde kisusse tebakyayagala kukola olw'okuba baazuula omuntu abagabira obugabuzi ssente nga tebalina n'akantu nakamu konna ke bazimenyekedde ye endowooza era musanyufu byansussonye era agamba omukulu abeerezeemu ekiwandiiko kye yawandiisa addemu awandiikira ekirala ng'akkaatiriza nti mbagobedde ddala obutadda kale bwe tweyongerayo ne Pallaso ono ye olutalo kwa Alien Skin wamma buli kadde ayongera kululinyisa ne maama nakuba omuntu bw'alukolako yalaga nti tabiriiko Alien Skin ye yamugamba Pallaso oyagala kuyombayomba byo naye nze nakuta sikuliiko wankuba oluyi yesi Chagga naye ate wanninyisa ate gwe n'okola ki n'okukaka tusooka olabe ekyabadde wano nga akakabawagizi abagamba Alien Skin ye si munene era yamenya abayimbi awo abanene ye nga ye kasooka olaba akatambi kano ate tweyongereyo mu maaso si katalwane n'abawagizi bannange. Omwana oluyi luno lwe yakuba akabasa njagala nammwe mumbuulire abanene bwe njogera erinnya nga mumbuulira nti oyo munene oyo mutono bino byabaki Wizomanizo oyo munene Kamiliyoni oyo munene Bebe Cool Bobi Wine oyo munene Kabako King Saha Tudemugumu Wizomanizo Kamiliyoni oyo munene Bebe Cool Eddie Kenzo King Saha Chimenke. Awo nno we tutuusa ate ku sayidi ya Pallaso ye yavaayo ne yeefuula nga alumiddwa Alien Skin okumusiba so kumbe kye yali alaga mu bantu ate omutima gwe gwali buwulira ssanyu ndowooza ng'agamba singa bakisibira ddala omwana nno alemezaamu Pallaso mu bintu by'abanene naye Alien Skin ye si munene era amenya abanene bamanyi nga Alien Skin tagimu kyokka ate baabawagizi bagamba Alien Skin ye munene kati akatuba gino bwe kali awo kale Eddie Kenzo avuddeyo n'ayogera ku nsonga za General Salim
sali musale ez'okuvaayo n'agoba abayimbi eggulu ziyagambye tagenda kuddamu kuwa abayimbi ssente ngenda kubanga mukutuusaako mu maaso wano nga pulezidenti w'ekibiina kya federation oba eky'abayimbi ng'ate annyonnyola kubanga ebbaluwa eyo yalimu ng'agamba nti abayimbi bonna abaagala ssente bagende nga ewa Edikeza era Edikeza agambye nti abayimbi bonna banaamutuukiriranga ssente bajja kuzifuna ate n'ekyala tabaagala teri muntu asingako kwagala abantu ng'afande Salo Eggola ayagala nnyo abantu ate azimbye nnyo abantu yadedicatinga obulamu bwe bwonna eri abantu Eggola tabeera mu bibuga tabeera mu zimansioni n'otuula ne waso ne weewuunya dedicatingira obulamu bwe bantu yasinga okubaagala era ne bano okubaga nti banaye mugende mu structures zammwe twazizimba kati zaateredde yamaze kuzitereeza eyabasindise mu kibuwongole no era yagenza obasindika nti mugende mu structures zammwe mukolere eyo yamaze kuzitereeza era bwe banajja era bagenda kufuna okuyambibwa okyegedde sinze katuli bangi naye yennyini afande Salemu ali gavumenti yonna mweri okyegedde sinze just ndi mukulembeze wano okyegedde yes okyegedde yes naye nga mwali nnyo era abaagala era jjabba yamba era jjabba abeererawo but through structures simple as that ekigambo ky'okusabiriza omwandisoose ne mukizza eddala teri muntu atalina bizibu naye kisinga obukulu kubeera na ideas. Some people have good ideas, some people write proposals ezigenda ate okukola business okyegedde so bazitwalayo ew'omukulu nti nina idea bweti what do you think bwe tuteeka mu kino tukola bwe tuti okyegedde then wadde abaagala handouts n'okugira tebabulamu naye abasinga batwalayo brilliant ideas ensi ezimbiddwa ku ideas ate nga zireetebwa individuals so saagala mu mikisinga bino nti buli agende yaba agenze kusabiriza bwatyo munanga ate Eddie Kenzo oba senior president advisor bwavuddeyo n'atangaza ku kino ekya Sale Musale kye yavuddeyo n'agamba nti agubye abayimbi tebadda eggula avuddeyo n'agamba nti kye yayogedde yes yabagobye naye ate abaleeta kitegeeza nti kubanga ye agenda Sale Musale gw'amanyi muntu w'abantu kwegamba obulamu bwe bwonna awangaala n'abantu nti singa munaamukwata obulungi ajja kuddamu ate abawe ssente munange olunaku lw'ejjo akatambi kaasiibye kayitingana ku social media akawizo ng'alaga nti afulumiza ebintu bya maneja we Kyaga kati munnange Kyaga avuddeyo n'atangaza agambye nti ebintu ebyafulumiziddwa si bibye era tebibeerangako bibye era tebyefaanaganyirizangako wadde n'ebyembi wabula ye Wizo azannya katemba we akugamba ye buli kadde tategeereka yeekyusakyusa buli kadde yeekyusakyusa ng'ambazzi kangambe we batukale ngenda kubanga mukuteerako wano Kyaga ate naye muwulire sayidi ye kuba eya Wizo yo twagiwulidde ng'ayogera ebisongozi abange nti kati ate nkube mu kawizo bakawizo mumanyi bameka mukwano abalina abaana babaddewo genda ng'obuuza omu ku bo buwizi mbaddewo bonna nababa mukyawa n'abakola ki ogenda ng'obuuza bakyala ba bakamiliyoni kuva ku badolotya abazungu abagenda kubanga bonna naliwo bannange omuntu oyo waba wizo kitegeera oba bazanya kina Uganda naye waba akyayinza okuzanyira ebintu webityo kunze abaddewo tooth and nail bro I sacrifice obulamu bwange bonna okuvukaali naye kakati era nkyalo wange ntalo zino bro Garrington tingambadde nyina n'omuntu atamanyi tewandimbuliza nakikomanyi kuva dde one kuva kimu kyonna kuva nga bamaze bwe bali nze wallahi nga bwatu bwe bakola abantu tebatuuse kunzita busi nze atabonerera mba n'abantya nze nkukubidde essimu nga mutya kati n'omutawulira ebintu byendaba nemulaba kavidiyo keya akitinzaako omuntu ayinza okukola ekintu bwekityo omuntu oyo mutemu banaye genda otunulya eventi zonna ebintu byonna webizze nga emisonyiwa otunulya ebyabanobati webakolaki webankolikono ku show ne babawa deposit ate ne bituuka nga tebeesasudde ate nga nsajja eno okuwoza banange nze nga ntaddewo omugongo gwange era omugongo gwange okakasiza obugumu banaye gufunye ekibuuko zaaka abantu Garrington jjukira we bansiba mwana wa maama nzijjukira mwana wa maama jjukira nzijjukira naye nga bansibira ki
Darlington jjukira ennyumba yange y'ekigo yalagawa. Wagitunda oba ssente zaalagawa n'oŋŋamba nti mwali mutereza ennyumba n'emisango gy'abo abasajja n'osasula kaakati Darlington njagala ojjukire ono omusajja owizi omulaba musajja mukirise naye banaye abantu abasirise abantu abo bazibu kubanga nze omuntu oba basiri bintu ebyo mutya kati walayi kubanga kati nzijukizzaye mbala event zona zintebye nembala z'abagani waki nzijambi balengeri gyazzaako eri kyewamala n'akyuka. B'abantu ab'enjawulo munnange si basanyufu oluvannyuma lwa Weasel okukasuka ebintu bya maneja we Kyaga naye nga ye Kyaga avuddeyo n'abyewaka n'agambye nti ye Weasel azannya bubadi bwe n'ekyala nti abadde amugamba okwetonda abadde ayagala yeetondere mukazi ekintu kubanga ye alina abakyala bangi nnyo. Weasel alina ab'abaana ab'embuto abaki naye nga maaso wano waliwo ate b'abantu abakirabye obulala nti si kirungi omuntu okusuzibwa oba tolina kitiibwa oba tolina bwogerero kwegamba embeera ku sayidi yo eba ya bunkenke bwereere. Singa kyali kisoboka buli muntu yandirwanyisizza obwavu n'ekibuleeta n'ofuba okubwejjamu oba kale Mukama n'asobozesa buli omu okubeera nga asobola okusaasaanyiza ku nfuna ye ate n'abanga mumativu. Olw'ensonga buli lw'olibeera omwavu toliba na kyama kubanga bw'oba oyagala obuyambi kitegeeza olina okwogera ekizibu ekyo n'ekiba nga kiri buziba kyokka nga tomanyi oba banaakuyamba oba tebakuyambe naye nga bw'olina okyogera. Ekyokubiri weewale nnyo okusuzibwa. Bw'oba osuzibwa tosula bbanga ddene olw'ensonga omuntu asuzibwa taba na kitiibwa. Tosobola kulya kintu waka ne kikukkuta. Bw'oba oyagala okwebaka bonna balina kumala kwebaka. Kati mutuufu ndabye nga bakasuka ebintu bino ebya maneja wa Weasel nga ndaba omuntu asobola n'okuba nga asoosebwa mu nnyumba ey'emitwalo 10 naye ate ng'alaba siteetasaana kubeera mu mitwalo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera nga ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukyeyongerayo ne Kyaga ono nno nga maneja wa Weasel ate nga yamugobye munnange mu nnyumba n'amulangira n'obufriji obubadde busuza emmesi mu nnyumba. Munnange maaso wano abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga zo ne bagamba bannange buli muntu yenna yalibadde ng'akola nnyo n'atabeera mwavu ate era yalibadde ng'akola nnyo n'awona okusuzibwa. Maaso wano nina Modo Music naye ng'ayogerako ku nsonga zino era ngenda kubanga mubalekirako ba mikwano Omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna agala Souvenirs Extra denga amazima kiri nti kiba kirungi omuntu n'obanga weesuuza bannange omuntu gwe basuuza baba ku bunkeeke nga mukama waffe Weasel afulumya ebintu bya Kyaga. Ekintu kino kirimu ebintu bibino abavubuka mbeegayiridde nnyo bannange mukozese bulungi ebiro byammwe mukozese bulungi obuvubuka bwammwe. Omugezi asooka ttaka omuntu alina okulowooza asooka kataka ne bw'ateekawo tenti nga bwe mwagirabye eri ku sayiti yaffe gye tugenda okuzimba woteeri aba mugezi nnyo ne bw'asookawo kiyuyi kimu aba mugezi nnyo kubanga bagamba keweerimidde kakirambegeraako nvuddeyo eyo abalina ku ssente bannange mbabuulire naawe atannafuna ssente teri kirumanga kusuzibwa osabanga Katonda bwakirisula mu kayumba ka 7,000 nga tebakusuzizza kubanga woosula ekisooka osula mu ddiiro nannyiniwo ne bwakomawo n'obeera ku bunkenke n'obeera ku pressure tomanya kyoyogedde kigenda kumusanyusa kulikayo mami n'afuuka kulikayo mami kulikayo dadi n'afuuka kulikayo dadi kubanga bakusuza
teri kiruma mu nsi muno nga kubanga bakusuza omugaati ogwo ettoso zirya wegendereza tosobola kulya bbiri kuba otyo okunyiiza nnyinimu akanyama tosobola kutunula mu sowaani eri kuli biyungula bakuwadde kati kubanga bakusuza tolina wuwo obalinda ne bamala agataliiko nfuufu ne saawa mmeka okyabongoota kubanga omukulu tannava mu ddiiro mulina okuteekawo omufaliso weebake bakusuza okusuzibwa kintu kirala nnyo osabanga Katonda bannange n'osula mu kayumba ne bukabanga ka mitwalo 10 oba 7 naye nga okeesasulira nali nsuzeeko nkimanyi nammwe bannaffe Katonda bawadde ku ssente bannange tubeegayiridde nnyo bw'oba olina omuntu nga mubadde musuza ngana omusuza bambi tubeegayiridde ku kamera tomuleeta bannange muzibire Katonda enkyali kusanyusa after all gwe basuziza ne gwe batasuza 280 muli ba ani aliwo asuzo ojja kuba toliiwo ne gwe basuza ajja kuba taliiwo fenna tulina betuyamba tuyina betuliisa tuyina betunywesa nga tubasuza nno mayumba amalungi agatemyanga zaabu naye tetubaleese mu kamera tutabuka nabo yes naye tetubatyobodde kyosiga kyokungula ennungi tezikya 2 ate n'embi tezikya 2 osabanga Katonda n'otasuzibwa kyaga mwana wange mu myaka gino gyonna bagambira bakafiriji kabadde kaleeta emmese bagambira bobuduloowa bagambira bebiwempe laba ebitanda biri ebyobuti mweyamba obuvubuka bwammwe akyalina chance eyo yenaffe mugikozese bulungi Katonda akuwadde chance gikozese bulungi bannange embeegayiridde mukozese bulungi ebiro byammwe kande ye yakategenda kwaka mwaka ku mwaka bugenda kutuuka ekiseera ngezikidde leko omukululo mukozese bulungi obuvubuka bwammwe mukole ebyensonga byland kubanga ettaka tebakyafulumya ddala ebyobugagga bino ebirala bifuluma buli ddakiika amasaawa gafuluma buli ddakiika amamotoka gafuluma buli ddakiika mwana wange alina amagezi sooka akataka muyingire ennyumba nga temuli pulasta onaagikuba pulasta ng'oli munda muyingire amayumba nga temuli seminti onaamuteekamu ng'oli omwo obuduloowa obukapeti nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katika kano tubayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias